Yes of course, nyongera okwaniriza gwe mukwano gwange eyekumira kujika media nga gogamba awofiira. Nkujjukiza bambi onkonerekawo mu kigalo ogenda kuba ate onkoze bulungi nnyo. Ate mwe abatana bakusubscribinga genda maaso osubscribinge, likinga, ogenda awo ne mu comments bambi ate obeko ky'oŋŋamba. Kati nno munange olunaku olwaleero sigenda kubalwisa. Okwawukanako nga bulijjo, olwaleero mbaleetedde ebyama era njagala tumanye ebyama ebiri emabega wa costumes abakulu bano ze bambala. Ogenda kubiyita ebyambalo obirabe bulabi, wabula ate waliwo magic mu byambalo bino. Bano no benjogerako si balala, njogera ku mukulu Joseph Musaazi abangi gumumanyi nga landlord, era ngono abakoledde bu video nkuyanja ku mukutu ogwa TikTok. Mwe abawagizi be bambi kyakabi mwe bali kumuwagira. N'omukulu amanyikiddwa nga Mikey seems too funny, era nga nono abakoledde bu video nkuyanja. Omulala amanyikiddwa nga CB Talker. Bonna balina ebyambalo bye bambala, naye mwana tu byanjawulo. Era gwe TikTok nsaba ompa amatugo kubanga bino bya makulu nnyo no ddala. Ngenda kutandika n'omukulu Joseph Musaazi abangi gumumanyi nga landlord. Ono nno nga musajja akuba ekikumba mu lulimi olw'ennaku zino ffe tukiyita kikumba, era nga ono ayambala nnyo essuuti, ayambala engato eza jento, saako n'okuba nga bamuvugira mu mamotoka ag'ebbeeyi no ddala. Joseph Musaazi ono oba otunuulidde costume ye olabira ddala omuntu ow'ekitiibwa. Awo n'ogenda kwekanga ng'abantu bangi nnyo ab'obuvunaanyizibwa ate mwanatu abamufollowinga. Kino kimuleetera okuba ne ba-followers abangi. Olw'ensonga omuntu singa aba atambuza mu ssimu ye anoonya vidiyo, wabanga ali mu ofiisi ye n'alaba omuvubuka ayambadde ekikula kiti ali mu mmotoka ey'ebbeeyi, anyirira bitya? Agenda kusikirizibwa ate mwanatu okujja yeerabireko ka vidiyo ako, kagenda mmunyumira ate alayikinge afollowinge. Omukulu ono kyenyiza okugamba ebyambalo byayambala ateeramu ddala nno ssente, era nga ekkooti z'ayambala mwanatu ziri wathe emitwalo egiwera 8, emitwalo egiwera 9, mulimu ne kooti ez'akakadde. We tutuuka ku ngatto, engatto nazo ziba za bbeeyi nno ddala. Ono atera kubazanyira nga landlord, ebiseera ebisinga ajja nazanyamu nga boss. Kino nno kimuleetedde okolagana n'abantu abanene ab'enjawulo. Muno mwe muli ba celebrity, ono tumulabe ne ba celeb bangi nnyo. Akozeeko ne ba Atini Pro, abaddeko ne Spice Diana, so nga ate n'emabegakawo twamulabako n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Wenyiza okugambira awo nno nti ekyo kintu kyamaanyi nnyo. Awo nno wenkugambira gwe content creator, ekyambalo ky'oyambala kyamaanyi nnyo, kiyina message gye kikola. Mu costumes ezayambala mwanatu mulimu ekintu ekyenjawulo. Kino nno kye kiriwa waba tunuulidde enviri z'asiba oba enviri eziri ku mutwe gwo, mwanatu kigenda kusikiriza nnyo abavubuka bangi nnyo ate okubanga ate balaba vidiyo ze, kubanga ogenda kumutunuulira enviri omuyite omuyaaye. Tho abantu bangi muyita abalasita mbu bayaaye, naye mwanatu ezo nviiri tekitegeeza nti muyaaye anywa enjaga. Era ngenda kugamba ebigambo bino, omukulu Joseph Musaazi talina kikuba kyakozesa, naye ng'enviri z'alina ku mutwe ezo mwanatu zimuleetedde ba-followers nkuyanja, naddala abakyala. Omanyi abakyala baagala nnyo abaniganiga, so mu costume ye yonna ogenda kwesanga nga mulimu ebintu ebyenjawulo era biina omugaso ogw'enjawulo. So gwe content creator wenna, TikToker yenna, weegendereze nnyo costume gy'oyambala, ekola kyamaanyi nnyo ate okugattako. Ekirala kye tugenda okuyiga nti ate ng'oyagala ofuna mu kintu olina okuteekamu. Omusajja ono bambi ateekamu. Mu vidiyo ez'enjawulo ze mulaba azanyira mu mayumba ag'ebbeeyi, mu apartments ez'ebbeeyi, mu mamotoka ag'ebbeeyi, mu ngoye ez'ebbeeyi, mu ngatto ez'ebbeeyi. Saako n'okuba nga ate mwanatu alabirira enviiri ze, era nga yoyo magic ali emabega wa costume za mwana mulenzi ono, era nga ekyo kye kimukuumidde ku ntikko.
we tweyongerayo maaso awo nno wenkuletera mwana mulezi amanyikiddwa nga CB Talker ng'era ono ayambala essaati enjeru n'ateekako ettaayi kw'ossa empale eya jento ate n'ajja wansi n'atuteerawo ekigatto abamu mugiyita neegina. Ekyo nno kifuula costume ye okuba comic oba okuba comedian atuukiridde. CB Talker ono nno atera nnyo okuzannya enzannya gy'azannyamu yeeyisanga omukyala. Wabula engoye z'ayambala mwanattu si bwe yali ayambala. Ono nno yali atera okwambala empale ya bbulaaka kw'ossa n'essaati eya bbulaaka, naye oluvannyuma lw'omuntu omu okujja n'amugamba nti mukwano gwange ozannya bulungi naye mwanattu mu kamera ozikira nnyo. Ate era ono yategeezebwa omuntu oyo era nga kino kyamuyamba nnyo era yagenda mu maaso mwanattu n'anoonya costume eyo. Wano nno yali alina okufuna costume ng'eri light oba nga eshawutinga. Wano nno yafunira ekirowoozo ekyo n'afuna essaati enjeru kw'ossa empale eya black ate wansi n'ajja n'ateekako ekigatto. Ekigatto ekyo mukwano gwange tatera kukyoza era mu vidiyo ze ezisinga w'okyegendereza ennyo mwanattu kiba kiddugala no ddala. Ekyo kitegeeza nti era n'ono omuntu ow'obuvunaanyizibwa wayita ku vidiyo ye kigenda mukaka okudda emabega alabe vidiyo y'omuntu ayambadde essaati ayambadde ettaayi n'empale eya jento era weemunyumira agenda maaso agirayikinge afollowinge era afune bafollowers nkuyanja. Ekyo nno kitegeeza nti mu costume y'ono ate ekigatto kye yayongerako mwanattu kireetawo some magic. Mu costume zo zonna z'oyambala toyina kuba te mwanattu perfect, you have to make something comic. Era gwali eyo ayagala okwegatta ku mukutu ogwa TikTok oyagala kubeera comic, gezaako kulaba nga in your costume at least there is something abnormal. Nyongera okwebaza mukwano gwange gwe eyeekumina ku Jika Media. Twabagamba tugenda baweereza paka temwerabira ku subscribinga, likinga, genda maaso okomentinge. Wetweyongerayo maaso munnange awo nenkuleetera mwana mulenzi amanyikiddwa nga Mikey seems too funny. Yeah, this is one of the best, one of the celebrated comedian. Era nga ono yasikiriza nnyo abantu bangi ab'enjawulo anti ye yatandika mwanattu kubanga ate afulumya content ekikulu ekyo ku TikTok. Awo nno we yafunira endorsements ez'enjawulo era kino kyasikiriza nnyo bangi ne beegatta ku mukutu ogwa TikTok. Kakati omukulu ono tujjukira vidiyo ze ezasooka nnyingi ezisinga yali azanyira nnyo mu nnyumba, era mu kuzanyira mu nnyumba ono yajja ayambala engoye ez'enjawulo nga bw'ayagala. Leero omulaba mu luno enkya nayambala luli, wabula era ekyo tekyamugana kubanga ate aperforminga bulungi ku mukutu ogwa TikTok. Wabula essaawa yatuuka ebintu byakyuka nga mwanattu ono alina okufuluma wabweru w'ennyumba era yatandika okufulumya content wabula ng'ono amukolera bweru. Kino nno yali alina okikola naye ng'ate alina okuba ng'afuna costume gy'agenda okuba ng'ate azanyiramu content ekikulu ekyo. Era ono yagenda maaso nafuna akakooti kayero bangi mukamanyi kw'ossa n'empale mu kala eyo eshawutinga. Wano nno kala zakurashinga which is okay for a comedian. Era to make this costume comic yagenda maaso n'ateekako ekiwuzi ekyo ekiri ku mpale, so nga mwanattu w'okitunuulira gwe oba osubirako musipi era abakwambalirako musipi mwanattu awo yali takoze bulungi. Mikey seems too funny ono atera nnyo okubazanyira nga bloka. Bano nno essaawa zino batera okola bukolabo obw'enjawulo. Olumu n'olaba Mikey seems too funny n'akola ne landlord, oluusi n'olaba landlord n'akola ne CB Talker. Ekintu kyenyinza okugamba muganda wange nti kirungi nnyo ddala. Awo nawe mbagambira abaana battu bambi mufune ekyokuyiga. Buli industry ezisinga ezigwa ziva ku kintu kyakuba nga ate temukolagana. Entalo kyovulama muganda wange
music industry egenda ejjamu ebituli lwa nsonga abayimbi bo bakizuula nti balina kuba nga ate beesunaasuna ekintu kyendaba nga si kirungi nnyo no ddala. Wano nno kireese omukutu ogwa TikTok okuba nga ate guwambye. That's why era ensangi zino ogenda kwesanga nti abayimbi ate okupromotinga ennyimba zaabwe ate bakozesa mukutu ogwa TikTok. Nyongera okwebaza mukwano gwange abadde nange kuva gye twatandikidde, era nkusaba ogende maaso olikinge okomentinge wali mu comment section wansi. Tegwe atanaba kubanga osubscribinga ogende maaso osubscribinge ebintu bitambule bulungi nnyo no ddala. Nsaba Mukama abankuumire. Mweraba.